Olunaku lw'abakyala olw'ensi yonna olukuzibwa nga 8 Ogwokusatu buli mwaka. Omulamwa gwaffe omulundi guno ffe twanokoddeko akatundu akakwata ku tekinologiya era ne tujjamu omulamwa gw'Obwakabaka ogwa wamu ogugamba tweyambise tekinologiya tulwanyise mukenenya n'obusambattuko mu maka awamu mu busambattuko nga tutwaliramu n'okushulugunya okw'engeri zonna ze tutagenda kumenya. Era ndi musanyufu nti Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wamu n'abakulembeze b'Obwakabaka bonna bataddeyo nnyo amaanyi ku nsonga y'okulwanyisa mukenenya. Era nga bwe mumanyi Beene ye munyenye aliwo okulwanyisa mukenenya mu Buganda, mu Uganda n'ensi ezirinaanyeewo ng'akulemberamu abaami. N'olwekyo twebaza olw'omulamwa guno naye ku mulundi gwe twagala okujjukiza abakyala kubanga mu kusookera ddala kutunula obulwadde bwa mukenenya kati nga bwe buli abaana abavubuka bwesibye mu bavubuka ate abaana abawala be basinga obungi abasinga okukosebwa obulwadde buno era n'abasinga okubufuna abangi mu kiseera kino baana bawala. N'olwekyo awo bamaama wamu ne bataata tulina okwenyigiramu okulaba nga akawuka ka mukenenya tukalwanyisa kaleme kugenda nnyo waggulu kubanga Beene abadde akoze omulimu mulungi okukakkakkanya. Tulaba nti bwe tweyambisa omulamwa guno tusobola okulwanyisa mukenenya mu ngeri nnyingi ez'enjawulo. Nti tekinologiya ono asobola okwanguya empuliziganya eri abaana abawala n'abalenzi ne tubeera nga tulwanyisa mukenenya wamu n'obutabanguko obw'enjawulo. N'olwekyo twagala nnyo okuwaayo eddoboozi lyaffe ku mulundi guno mu nkozesa ya tekinologiya entuufu esaanidde ennungi mu kulwanyisa endwadde n'obusambattuko. Tusobola okweyambisa tekinologiya ow'enjawulo, amasimu kumpi buli nnyumba kati mu Buganda ne Uganda erina essimu. N'okozesa essimu n'olwanyisa mukenenya, n'olwanyisa akasambattuko, n'obuulirira omwana, n'obuulirira omuntu owa bulijjo. Naye obubaka waffe mu Bwakabaka ku mulundi guno amaanyi tugatadde ku kutulugunya kw'abaami nga tulaba nti abakyala balina omulimu munene gwe basobola okukola okumalawo okutulugunya omwana n'okutulugunya omwami naddala mu maka. Abakyala mu bukkakkamu mu kikula kyaffe mu nkola y'emirimu mu njogera mu kubuulirira okulungi tusobola okubaako bye tukola ewaka mu mirembe nga tewaliiwo okusika mugwa. Kyokka ate ne tubeera nga tututte ekifo kya mu maaso okukkakkanya okutulugunya kw'abaana. Abaana mu maka, abaana mu mirirwano, abaana mu bika byaffe abooluganda n'ab'emikwano tusobola okubataasa. Kyokka ate n'abaami mu ngeri y'emu kubanga nga mumanyi omwana ow'obulenzi mu kakyo kano ali mu katyabaga k'okuba nga anyigirizibwa ng'afootoka ng'abula. N'olwekyo tusaba abakyala ffe tubeere basaale tweyambise tekinologiya tumalewo endwadde naddala mukenenya aye tumalewo n'obusambattuko obw'engeri ez'enjawulo. Bwakabaka nga bulijjo buli mwaka oluvannyuma lw'okukuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna nabo buteekateeka ne bukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda. Abakyala bwe baviirayo mu bungi nga bw'otera obbalaba nga banekaanekanye mu kyambalo kyaffe eky'ebyobuwangwa ekya busuuti ne beetaba mu kukuza olunaku lw'abakyala. Enteekateeka omwaka guno 2023 ziri mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essese era nga tujja kusimbula ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi Ogwokusatu tusomoke tugende ku bizinga by'Essese nga 31 tujja kulambula abakyala ku myalo egy'enjawulo okulaba emirimu gyabwe nga bwe gitambula aye n'ebisoomoozo bye bayitamu. Ale ennaku z'omwezi nga 1 Ogwokuna Obwakabaka lwe bugenda okukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda gy'emikolo egy'enkomeredde era nga gijja kubeera mu kibuga kya Ssaabasajja eky'Ekalangala. Maama Nnaabagereka yagenda okubeera omugenyi omukulu ku lunaku lw'abakyala olwa Buganda era nga bulijjo. Tusaba abakyala bonna mu masaza naddala abakulembeze okusituka okugenda ku bizinga. Abamu bali mu Buganda tebatuukangayo, abamu baayo naye tebannakolayo mirimu. Tugende ffenna ku olwo tugatte eddoboozi tusobole okulaba nga tutuggusa omulamwa guno okugamba nti tweyambisa tekinologiya okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya ate n'okumalawo obusambattuko
obw'enjawulo obuva ku kikula ky'abantu. Awangaale nnyo maaso mongi. Nze ssentebe wa boodi y'ekikula ky'abantu. Omulundi guno nga tukuza olunaku lw'abakyala tutadde nnyo essira ku mulamwa ogwalambikibwa ensi yonna ne tujjamu n'ogwaffe okulaba nga tulwanyisa obutabanguko nga tusinziira ku tekinologiya. Mukimanyi nti ddala abantu bonna batulugunyizibwa. Bwe twogera okutulugunyizibwa, abantu abasinga balowooza bakyala bokka be batulugunyizibwa, naye abaana baffe mu nsi muno batulugunyizibwa nnyo. Abaana oliba otya ggwe? Gulabe gunnamudiguli. Ndowooza mwawulira omwana eyasalako amabeere n'afa olw'okuba nga baali bamuyisa ebbeere eddene. Okukabasanya abaana ekyo nakyo kinene ddala. Ebintu bino amateeka weegali, naye tusigala twewuunya lwaki okutulugunya abaana kugenda mu maaso. Ku mulundi guno abakyala ba Buganda, abakyala mu nsi yonna tubakoowoola okuwa obweyamu, kubanga n'okutulugunya abaami kususse, naddala abaami abafumbo. Kino abaami kibaviiramu okusirika, abalala okutamirukuka, n'abalala okukozesa ebiragalalagala. Era bwe bakozesa ebiragalalagala, naye tugamba nti ng'abakyala ku mulundi guno tulabe nga tukendeeza nnyo entulugunya y'abaami abo abasirika be njogeddeko n'abaana baffe.